naye nze ngenda kotinga ku nsonga za Ibula Mukasa. Ibula Mukasa ayina ze yawanise ku mukutu gwe ng'ageraageranya Omulangira Ssuuna atajjukira yali mu music Ibula agamba nti ensonga 10 lwaki Omulangira Ssuuna byasiba bikutuka era n'agamba nti kyannaku nnyo nti bwe yagenze eggulu Genosale lwe yagobya abayimbi olumu ye Emmanuel mu Katuliki oluddako agamba ye Shakulu Musiraamu olumu n'asabira mu ssabo mu kunyeenya ensaasi yabikolako ensonga ey'okubiri gye yalese yino za Ibula si byange ensonga ey'okubiri agamba okucyanga Chanisi n'abakyala abakuliridde mu myaka mbono yatandika okucyanga Chanisi n'abakyala abakulu mu myaka ng'alina emyaka 17 n'atandikira mu 5 ani yabyogedde Ibula si byange Ibula si byange Ibula nsoma kiwandiko kya Ibula ayagala nja kimuweereza ensonga y'okusatu agamba nti okugaana okulabirira abalongo munnanga abalongo tebakulira babweru mbwayina n'abalongo beyagana olabirira abalongo ensonga y'okusatu mubonyabonya agamba nti okuwamba obuwale bw'abakyala obw'omunda guno omuze agukoledde ebbanga ddene nnyo naye n'okutuusa leero twebuuza abutwala wa mbona kati akyagukola okuwamba obuwala bw'abakyala obw'omunda bagalofrendi bonna bagamba nti abawambako obuwale si byange bya Ibula ensonga y'okutaano egamba together with the British soldiers aka Kampala boys climax emachinge Basama edition Embuzi mukati anniversary Basama edition kati yesawa etumbudde ku Sunday nga 29 December mu climax emakindye wakati mbijaguzo bya myaka ena abayimbi ba comedians bonna babalese David Lutalo Meya Mathias Walukaga Hajaruna Mbiru Kaziwe Kapoli Ilfazo Karo Natongo Irene Nabatovu Bitusi Sofia Natongo Kulaman Maulana and Rain Mariachi Shakira n'abalala MC ye Dr. Kwev ne Kalera okuyingira mitwalo 2 vyebye mitwalo 5 emeza kakade abange ucha tunyumire mbozi mukati anniversary Basama edition tukwera mu climax emakindye ga 29 December biwagidwa Sula Motors Climax Hypex Studios Winslow Luxury Apartments Garuka Ntebe Oslo Gardens Rose Farm Nordica Paint Supermotors H&M Restaurant Aisha Furniture Banda Brown Japan Katwe Papa Sport SPC Grain Millers Arapex Style Adhesive Home Plan Property Limited Nebanyekole kwetara na International Texas kansoka nnyo ku mazzi gano amazzi gava mu America bagayita Poland Spring abali mu America bakimanyi mwana tuge tunywa Wachitofuniddeko omuwogo gano ga mu America mu America gano amazzi temugamanyi Poland Spring funirako omuwogo gagenda kutuga yana yetugenda maaso owa musajja ali okay alwa sina tabbo ndi bulungi kama nkumye bulungi neba we miwogo ngato nja kugalawo amira mimire ngato nja kugalawo afunye malala azena akabira just ndi muswaga oya kabiro kataddewa sanze moya ya muwogo nze mbadde mba amira mumire nze mbali ku KFC owa twaye muwogo laba gano mazzi gano bagayita Poland Spring bagatunda meka gano ga mu America newe mbeera mu America sigagula nikati agawunye otiganga wa mwana wange ojaganya kazika bo sikudibuda aleta manji genabisa onaba chengalo nayo wange soko nyweko nayo laba soko nyweko sigenda kuganywa St Francisco bakutumira gawedde mu America abe St Francisco St wa San Francisco oyalera kunjokesa tesi San Francisco program gye mwakole yasooka ey'ensambya yannuma nnyo kubanga saaliwo nze omu kuba ina obujulizi ng'obuntumi mukyala wange yazaalira ensambya ne banguza ecupa z'omusaayi 3
Twakubbiru gye bampa ng'eccupa teziriiko. Ojja kusonyiwa okubazza emabega. Nalabanga mubyogerako ne ŋŋamba olaba n'omuntu banguza eccupa z'omusaayi. Twakubbiru gye baali bampa ye$3,300 900 teyali omusaayi tegwaliko. Naye buccupa tegigula $3 mwezi. Anti kiba bwekiti bwano tokkiza okuguza muntu musaayi. Buli ccupa nagula $3,500. Ati nkugambye kubbiru gye bampa ate ne $1,500,000 nga teriiko nennyina obukakafu obulaga ati mukazi wange yazaalira nsanya okuba ebiwandiiko 200. Mutabani wange ali myaka obanga 12 nazaalira nsambya. Nkugambye baleeta bbiru ya $3,900,000 nga tekuliiko. Anti omusaayi tokkiza okugula muntu musaayi, guza muntu musaayi nga teguliiko. Anti kati akaseera ako sakoozi obeera desperate ng'omuntu waafa. Bansala banyonnyola mbu ate simanyi omusaayi gwo, simanyi group A, simanyi ate wanteriiwo, simanyi banyonnyola tebitege. Kati okumanya sakoozi abantu abonze balinako n'obusungu buyitirivu. Mukazi wange yali amaze ennaku 3 ng'alina pulesa nga tasobola kusindika mwana. Kakati nga bagenda kumulongoosa nga mama we ateekeddwa okusayiniya. Kati jjukira mukadde ali Jjinja. Mukadde n'alagira balongoose omwana we. Tagala kusobola kukola ki kutuuka mu mwana ali mu bulumi. Baba muyingiza we bati omukazi n'azaala. Naye gwe omanyi nti siba kubanga nali ŋŋendeddeko bali bagenda kukubaza ku kyajinga kuzaala omukazi alongooza mulongo. Si batuufu. Nze waliwo n'omusawo nayogerako naye abadde abeera ttake yajja kati waali awo. Era naye okusoma nagamba ne bannaye nga mutukubye nnyo katweterezeemu ne mutukubye nnyo. Sakoozi amalwaliro gonna ogalaba. Ng'oggyeko nti nsaba olwali tugenze ffenna amalwaliro agasinga gonna si matuufu. W'otuukayo obujjanjabi bwe bakuwa 29 ffenna ku Climax bwe tugenda okubeera. Yes, ngenda tumirako omusajja bamuyita Haji Kamoga. Bwe ngenda otumira yekka. Kamoga ngenda mutumirako gyali Haji gyali mulungi nnyo. Nalamuddeko ku ssomero lyagenda okuta baliyita Salman Junior School. Junior School. Yesomero kalo gy'otwalamu omwana nga bw'oluteekamu bw'ati access omuzadde ofuna nti omwana we atuuse ku ssomero. Okitegeera? So bamuyita Kamoga. Tuyina ab'emifaliso gya Loziform. Batuguzeeko tebo era sente zaatuuse. Loziform? Yes. Waliwo Hajati Fatuma Chimbowa. Omutegedde bulungi? Weyuke w'omunyonyo? Yatuguzeeko, yatugulidde tiketi, yatuwadde pound 10. Pound 10? Yes. Mtwala meka attack. Era nziina wano zikyalina mu pound. Kakati era mu ngeri y'emu. Hajati Fatuma? Yes. Hajati Fatuma tatuva. Mu ngeri y'emu Akimu. North London. Akimu atuuka wano ngenda kuze mwezi 15 Boston. Yagambye naye mwezi ajagigula. Yeyamyenga ne mama waawulira. Kimu aliva, Kimu kyaliwa. Atuuka wano nga 15. Raira. Wana atuuka nga 15. Kimu gwe manyi. Mu mboozi mukati mutaka oli wadde mukubirako. Kimu kutumideko kyaliwange. Kakati ya ng'ekintu kigenda beera masavu. Kakati emusikati sibane mwamukolede posta. Yagifunye dda. Mutaawe $1,000,000 yagireeta. Okay. Mutaawe owa David Mutaawe Winslow Apartments. Okay. Ziri Galuga ewa Mutaawe. Era omuntu yenna ayagala okusulawo oli waddembe okuba ku simu yonna gy'olina emboozi mukati ajja kutuusa bulungi tujja kuwa direction etuukawo tusobola okutwalayo egaluga buli kimu wekirina security eri ggulugulu. Jangu galuga paka ku kisaawe. Kiriya nnyo. Ate toyina wogenda kukyama mbu ogende mu kiguudo ekyettaka mbu ate wonna wali kiriya. David Kasujje Seattle. Emmeeza yagiguze dda yatuuse dda. Yakikoze? Yesha. Abamerika tebatera kwemoola. David yagigize. Grace Kakoza UK. David tumutumiddeko. Grace Kakoza yatugambye mama Kiboga. Yatugambye yaguzeyo tiketi 4. Yaguzeyo eza VIP. N'agamba ayinza obutabawo naye abayingira bayingire. George Canada, George omumanyi? George tomumanyi ategeka emisomo egya emiyitirivu bulungi. George Canada
yampereza ticket nyaza VIP naga abantu bayingire tayina buzibu Jojo na conference weri health care and biki ngenda kugirangira nga bwensobola yonna nja gifiirako nakafeero ono mama wange wa Denmark ne yaguze ticket nyeza VIP Denmark nagamba bayingire tayina buzibu ate nga n'abantu bakyagula kakati nzikiza nange kuba Canada waliwo eno gwe bayita eno company ye Canada ereta kye tuyita fresh frozen matoke okuva e Uganda nga bagatwala Canada abantu mwenda abali Canada mufunye omukisa okufuna ku matoke gano age Kampala nga mugafuni Canada era bwoba okubyeko kunya 377 amatoke ago gafunirawo bagatuusa ku mulyango gwo do so abali Canada bana Brampton abali ku Brampton bali ku 9 Lisa Street abali Toronto bali ku 1696 Jane Street abali Brantford bali ku 1 June Colwood ate Scarborough bali ku 3715 Lawrence Avenue kale amatoka ago yes amatoka ago ngogagala Jane Street okay sabagala matoke ge Kampala ogafunirawo eno saluni eri Chali Wajjala saluni yaje bagita Hana Saloon Chali Wajjala eri kira ku Mwesigwa Road opposite Shero Chali Wajjala saluni eno ina ekola ku bagole bwobo ina abagole balina kibata English breakfast bakwera ko breakfast ku bagole bakwa English breakfast kale abagole mwenna oli waddembo okwambalirawo okukolewo makeup n'ebirala ebiringa ebyo balina kachayi kabwerere buli wogendo sala enviri kachayi kuba waberawo chayi amataka kalo konna ko yagala balina amazzi tobera mu saluni mbate nyonte ekulumye gabwerere era obazze n'abaana balina ekikomera abaana we bazanyira basobola okalalinga abaana babawe ebyokulya oli wadde mbotwala abaana obona no bayiwonde basala mpola mpola ate no basanga no balekawo no damu no basanga nengeja saluni ngeja tebalumye buli muntu byonna babikola abakazi je bakolera saidi eri abasajja je bakolera saidi eno sigamba ate mukyala wange namututtewo mbu ate mukyala wange simanyi nakola biki mbu simanyi musajja namulingizanga asala tebetunulako bogenda ku macha asala okuva ku macha mpaka sawa 5 breakfast ya bwerere bagigabirako olya buli ate payment mode zonna oba ogenze oba ina merchant code oba ina card eno zibayite za visa oba momope ondo sasula baje mu mbozi mukatiba tuwagireko aba Hana Saloon balina ne massage ne ka steam era bagambe bagenda ku byonna bili awo yes byonna babiri nawo byonna babiyina all right mawa obudde bututwala Hana Saloon alaka omukulu yagitegedde obudde bututwala naye sakozi njagala okwebaza abantu bonna abatulaba mu mbozi mukati abeyongedde otugoberera mwebale nnyo mwebalire ddala njagala okutunda omukyala gwe bayita Justin San Francisco wawa Justin oyo nno ye mukyala ya akulembera abalokole mukyala mulokole mukyala mulokole ayebazibwe Justin so njagala okutumirako omwami gwe bayita Ibrahim Sembatya Ibrahim Sembatya olunaku lwa Sande agenda kuba ateekako ssente ezigenda kubanga za mmeeza Ibrahim Sembatya waliwo omwami bamuyita Emma oyo naye ali ye Colorado naye yagambye agenda kugula emmeeza muvawala yankakasizza ne Lwasa yagambye agenda kubeerawo Lwasa naye bakola ebintu otyanga saloon nga bobo yagala ka whisky oli mukyanga bakuwa ka whisky ng'onywa bakolako Hana Saloon bobo yagala ka bia onywa ka bia ngeno bakolako ate bay eyo yennyini eja mu nsabo yo kubanga oyinza olaba ekizimbe nga kinyirira walungi nnyo nolowooza nti baseera no bonna omutindo muyitirivu omutindo gwokka oguli wali oyinza okugamba nti sente zebanansalira wano
ne ssente basalira ezo n'abalala ze basalira IPEC bakuba bifaananyi bali ku Kyebusaabala awo naye balungi nnyo bakukuba ekifaananyi n'okyuka bakuba birthday bakuba baby shower ebivulu n'ebivulu babikuba byonna buli kimu era ku Mboozi mu kati bagenda kubeera waawo bakuba abantu baffe ebifaananyi bulungi nnyo IPEC Sula moto abatunzi ba motoka waliwo omusajja era atunda motoka bamuyita Super Mukonjo Super Motors oyo naye atunda motoka naye nga azijje ye Congo era nga atunda bulungi nnyo bei samu home plan nabo gye bali abantu bangi nnyo tujja batubakwasizaamu tulina Papa Sport bonna batuyambyeko ku mukolo guno okutambula tulina Oslo Gardens abo balina ekyennyanja pozi era muganda wange Kasembayo gweomuntu ajja wano e Uganda tonnafuna wakwebaka oyagalawo okummulira obulungi oyina kugenda Garuga Duncan ayina emmotoka ajja kuvuga bulungi akutuuseeyo erinnya eryo linkalubirizaamu naye nga bagiyita Winslow Apartment Nodico Point babayita ba Nodico Paints tubatumiddeko tulina Aisha Furniture Beksu tukutumiddeko nnyo atuuka essaawa yonna ku Lwokusatu agenda bikola waliwo mukwano gwaffe ali Munyonyaawo omukyala alina salon bagita Golden Queen Salon tulaba nnyo era yagambye nti munaku ezali zawala agenda kugula table naye ku mukolo alina okubeerawo awagire Emboozi mu kati tukutumiddeko Golden Queen Salon Munyonyaawo opposite Toto tukwagala nnyo webale kubanga olaba manager mbaje tukutumiddeko ensonga mwalo kubanga muzikwasaganya ja kutumira bonna manager mbaje amanajinga ndongo ejategeka abayimbi yabesonyiwa loza kati agenda manajinga Golden Queen Salon ye Munyonyo naye tewali table kijja kuba kitambula nze nja kubagatta mwenna abasobodde okubanga mutugulako table bagenda nti kyemukoze kirungi nnyo mwebale eddala n'abalala mugende mu maaso n'okugula table wonna wooteeka ssente gomanya zijja kuba zituuka era gwe jangu omanyi bw'oyangu okusasula table ze table zibeera mu maaso buli omu olina okuba n'ennamba ya table yo nti olina okutuuka wali eri tebiriimu nti ate nze table yange eri wa gwe bw'oyingira table yo n'erinnya lyo kwegamba kigenda kuba kyanjawulo Faluku nti abakilemax bagambye bayita tumaliriza abakilemax kyobumanya nti batugambye ensenka ya table tugibalekere ebyokulya bagenda bateerako n'ebyokunywa gwagula table toza nti ogenda kubeera kuzidi table zeri ewalala eno table egenda kuba yanjawulo ate era n'ekyokubiri VIP yawana eyaffe egenda kuba yanjawulo nti tewali muntu bano abakamera abajja ne bayimira mu maaso ga VIP waffe tebaliiyo awulira omuntu twagala abeere mu maaso nga VIP eringa VIP nga teri akusala mu maaso teri akudda mabega okitegeera twagala omuntu waffe nga azze okutuula nga ekituufu ali mu VIP Faluku n'ekyenjawo nti mu VIP mwennyini tugenda kubeeramu n'abasecurity bameka nti buli mulyango oguyingira mu VIP yaffe wajja beerawo wawuba nti gwe oba tolina kikukkiriza yingira mu VIP tolina nsonga lwaki oyingira mu VIP okitegeera ewaffe twagala abasama bajje nga tebazze bba ku baluseke nga bazze kunyumirwa ndongo ya Mboozi mu kati na Mboozi mu kati okitegeera nakuteesa ekyokubiri nti ebyaffe era byakyuseemu nti ffe security yaffe egenda kuba etambula mpaka mu shortco nti ku shortco wennyini ey'abakyala n'ey'abaami bagenda kubeerawo abasecurity bameka otera kyongamba nti ate era okumanya nti security yakyuseemu wano tugenda okulaga nti n'ebweru wogenda opakinga emmotoka yo buli wamuntu ataddewo ki nti n'omuntu bw'oba ofuluma ng'ogamba nti muganda wange obudde bumuseko nze ngenda nga tukuwa abawuba bameka nga bakutambuza mpaka mu mmotoka yo ng'otuuka tetwagala abantu batuuka bagambe nti twali mu Mboozi mu kati sadda na ssimu yange twategese VIP show nti endongo esinga obeera emakine ziba za mutwalo naye ffe kyemubala twayogeddemu ogwokubiri omuntu abeere ng'ali safe kuba ono mukyala Amini Musoke Amini omanyi Amini omanyi ono mukyala Amini Julia bagiyita Lovis Beauty Parlor mukyala Amini buli jayina neto bayita Air Trends ajina yamanyi nnyo Amini si oli oyo munene wa oyo kati bwemba nanga business eno mba ntudde mu yange yennyini era abantu bonna basobola tuwagira
buli kaviiri konna ak'ekika kyonna akayina oba kasente mmeka akayina era bw'otuuka kajansi ku kidde bwe yakasaawe saluuni gy'olaba awo ennene mu kizimbe ekiriwo mukyala Amini agamba ki ate kati Amini agenda kubikola abisobola Amini asobola Amini asobola naye obusobozi bwera ajja kubeerawo mu $10,000 wabawuliriza nze bwe mba nkunyonyola abantu kunyonyola bemmanyi wuliriza bwe mba nkunyonyola abantu nkunyonyola bemmanyi Amini Musoke bwe yali agulira paze motoka omanye omuntu akasukira omuntu anagamba genda ogulire emotoka Amini Musoke nange muwako obujulizi yasooka first time okutuyita yatukwasa $5,000,000 n'agamba omwana oyo agenda akole ki puzzle n'amugulako emmeza kalaba yasobola okugula ku puzzle twatuse mu kooti nga babuuza omwana mama Fino mumanyi ng'omwana talaba nko ku mama Fina bukyanga akola ki bukyanga abaawo okuliko mulaba ku biki ku butikitoko na biki omwana w'Obusoga eyo baava wano Busembati eyo bagenda nga bamukwata bwe bamukwata bakolagana ne polisi eyo simanyi idudi simanyi wadde bagenda bakwata omwana bwe bakwata omwana bamuleeta mpaka Kampala nga talabanga ku mama Fina tamumanyi na mumanya yamwogerako ebyaswakaba yamwogerako ebyaswakaba mbu yali naye mu bikola by'omukwano ebintu eby'ensibusibu kati omwana oyo olwaleero ali Buwambo ku prison bamusalira emyaka egyo mama Fina n'akwatirwa ekisa n'agamba bannaye omwana mumusonyiwe kayize omulamuzi n'agamba zino tekyali nsonga zo zafuuse za ggwanga state mama Fina n'ayimirira mu kkooti n'agamba mbeegayiridde omwana mutole ku kibonerezo omulamuzi n'agakale bamusibye emyaka ebiri nga gijjudde naye kyagenda ate okuzuulibwa ng'ate bataata b'omwana bajja okwegayirira omwana mama Fina ate be bafeeri bali abasiferira mu akawunti ya mama Fina kati mama Fina bw'aziggala ne bakwatibwa obusungu ne bateekayo omwana asooka muwebulemu awo yali syndicate kakati mama Fina waggala za akawunti bw'aziripootinga ne bazikwata kakati bali basindika omwana ajjawe bulaani mama Fina kale nno mama Fina fwe mu kwogera wano eno twayogera statement y'omwana gye yakola ki gye yayogera naye twakigoberedde mpaka mu kkooti ne tukizuula era ndowooza kibe kyakuyiga eri abantu bangi toyinza kuwebula muntu mukulu mu mpeebuula eyo ng'ate omuleetera ebikolwa bakuyita kuweebuula oba ebikwasa ensonyi nti bye wamukolako mu maaso g'abantu ate abalina abantu bangi abamugoberera n'abaana be bakulu bafiina mukazi mukulu kakati kiba kiswazaamu kyokka omwana omanye emyaka gye 18 Sakozi ndokusookera ddala njagala okulabula banze ndi muzadde abaana bannanga abanoonya content ennaku zino mumunoonye nga munoonya mu mbeera eteri yakutyoboola mujja kusobola okubaawo nga temufunye bizibu kubanga natunuulira akaana kali akawebula mama Fina mutuufu kamalako ensonyi kati kali mu kkomera keegayirira mwana muto future ye egenda kwonooneka so nze ndowooza abaana mulekeraawo okukola content atakola mugaso mwogere ensonga ez'amakulu batasobola kwogera ekintu kiveeko kubanga nakatulira nga kagamba nali noonya content mu nnyambe naye nga kawemula kwogera ebigambo bitali birungi ku mukyalo omukulu ng'oyo kati omwana bagenze muteeka mu kkomera era nze nali manyi nti byakomaawo naye okusinzira bwe nalabya omwana mu kkomera ne ngamba bannange ensi eno gyeraga bannange abali ku social media mulina okwetereeza naddala abaana abato nammwe abavuma abawemula ogenda kukeera enkya ng'oli mu katu mukwano gwaffe wano Amadubara ali mu buzibu yavuma nawemula Madubara era asimanyi Madubara naye Madubara yavuma Museveni n'avuma Muhoozi Museveni balina ebintu ebikyamu bingi naye tobavuma babuulire bubuulizi ensobi ezikoleddwa ne bw'okeera enkya n'omuvuma oba okoze bubi omuntu yenna gwe bakwata ng'owemudde omuntu ng'ovumye omuntu
omanyi tulina ebintu bye tukola olusanyu abantu bagavano ya content kitegeera obanga olina byoyisaawo naye osoyisaawo ekintu kyo nga tovumye muntu ate omudde muntu Faluku bino ebintu ng'ovudde nti nze nsobola okuba owemudde n'ofuna content likes n'ebiddako naye njagala omanyi nti video tevaayo n'omwana n'omujjo ajja gikikola ki osobola osobola naye omuntu abasinga bamanyi nti bw'okwata kamera eyo n'ovuma omuntu n'omuwemula bw'ogenda oyisaawo kyokola ki munnaye nno oba toyisaawo kyoyagala gwe kennyini oba wekubye omusumaali okitegeera ndi Faluku ne bw'oba gwe kennyini ng'omuntu nga nze nakola video eziwemula n'empemula nenjewo okunona omuwalawo oyinza omuntu okitegeera so nze buli muntu gwe bakwata ng'avumye omuntu ng'omuwemudde nze sikusaasira wakati Mama Fina mukazi wattu akoze eki Mama Fina talina kyakkoze okitegeera bw'omuwemudde oyogedde ebitasaana kuba onoonya content enkya bakutwala mukola totandika ogamba naye munsonyiwe bwe tosaana kusaba kisonyiwe waliwo ennaku ezo baavuma Ajati yali mukazi mukulu wali awo yajjanga Ajati gundi ono yali atunda amagomesi eyatunda amagomesi abaana baamuvuma yo sisi tebiraba ngambemu abaana bavuma omukazi kakati olaba ekizibu nze kyendaba wano eno nti ebiseera ebisinga obungi abantu babulamu okutegeera omanyi ngenda kubuulirayo ekintu kimu bwana Sakozi wolabira ng'omuntu alina reasoning capacity ntini buli omutuko okunnyonnyolegana olw'okuba bimugwako mangu ebyokunnyonnyola atandika bwemulabu bwemuzi yani yabagamba nti kakati okuwemula ze zirina okutyoboola bo balowooza okuwemula nkwaso mu kuwangula waliwo abantu abatayagala kuwemulwa kakati nze nyinza okuba nkayana naawe naye bw'otandika okuwemula nsobola okukuleka ne wakwate tubali tukayana nnyo okiwulira kubanga manya reasoning capacity enafuye okiwulira kakati fe wano kyova olaba nga tetuwemula ku pana eno eri hayi nnyo ntitutolako butozi ngenda kutayipinga listi y'abakyasiza okuwemula bantu lumu butategeera ngikusindikire wabula Mwami David kyayogedde kituufu nti omuntu awemula n'otuuka n'okuwemula ng'owemulira olumu na ku TV za ggwanga okitegeera n'omala okuwemula ne bagamba oyo yasoba Ajati Mpungu mukazi letena kyali yakoze yajanga awa advice yali enrollinga ayina essomero yes kati yali enrollinga ab'omwaka guno kati mukugira bambi byo byonna kati yes era abaddeyo ebbanga ng'asomesa naye ku luno nga nannyini essomero bambi yavaayo awe advice olwo abaana baali bakoze eki bawummula baani bonna kati abaana tebatwala message batwala appearance ate nebwe nange newe nakinyonyola ennyo ngenda kuba ate ngenze kubali kye baakola kuba buli eyajja ku TikTok yes buli eyajja ku TikTok kuva dda bwatu naye nanti kati ennaku zino abaana baagala okutambuza ekintu kye bawulira kye baagala kitrending olwamulaba bwe bati bo ne batandika abaana nalabakole yakwata kiwi natandika okwekuba kyobula ngambe nti wena kinyonyola ennyo nja kuba ate nawe ngemba faananye natandika okwogera byaddaayogera iki kyali kirungi oyo omukazi abaddewo ebbanga asomeseza abaana bangi mu bya fashion zina kutunda bikingoye Ajati Mpungu anti bakikola era bw'ogenda ku eyo video eweza challenges ebitaano yes biwera kyannewunyisiza nnyo we nalabye ebintu bya Big Papa nga byetaagisa kutwalira ku tukutuku amaanyi gampedde musajja yayimba akayimba jangu eno maama kakuba nnyo akayimba ako jangu eno maama ne woli nowesiba mbaawo sembera gyendi yamukuba yalina obuyimba bw'omukwano bwali bungi yalina obuyimba bw'omukwano bwali bungi naye Sakozi ekibawo abayimbi bano ennamba esinga bagana bakwata sente baziryanga ezigaga era ensonga lwaki olaba gye bikkira babasondera bagenda kuwoza mmotoka kubanga tukyeko ku bayimbi bangi ne beerabira nti okuyimba eba season yoggwako
Chaka yaliko manager wa Good Life. Good Life no yayimbirako miliyoni 2 yadde 3. Inzo bantu yaziyimbirako. Naye ekikolo ekyakoleddwa ng'oggyeko bino balina simanyi nayitiza kuba nawulidde mu katambike nga penge amukubidde bwekwake nawuliriza ennyo ng'agamba yakwata nayiti eyo bakayimba wukisi mmeka oba wizayimba obulwakusatu naye mbu tafunanga salalewe era bwe yamubangizzaako ne wabeerawo embeera naye mbu kuva mabega adi waliwo embeera ebadde gyebeerabeerawo nga basikangana omuguwa ovuko singa abantu abakulu muteekeddwa okuyombamu nga mukudanga nduwe yagenda nti tuyomba ne mujja ndaliko okukola ki okukola kubanza nako kyagoye ku pitisa wa mitanda bali baguze Good Life niye ng'omu ku botaliyo kyaganga akuba amasimu nadde ng'omu yabuze so okuyamba business ona kubaawo naye byonna nze kyasinze okuneewuunyisa abantu abasinga sakozi bateekeddwa okufiitinga mu mannya gaabwe kubanga omanyi tulina bapapa bangi naye erinnya eno baganya okulikozesa obulungi Aliyejeko ani yalimuwa ye big papa bagajja waye aliyejeko kubanga erinnya papa yalijja ku Monster Monster omanyi wano wa anti anti onagamba erinnya papa lijja bweriti Limujamu. byo ebavo nti abaana bangi by then abajja beya kyagamanyi music ebyaddala nga abadirectinga ne Liam Voice gwe tulia right now alimu omukono gwa Chaga okitegeera ndiye kuba yali yaberere mu bya dancer nga azinira Spice n'ava n'atagira anti byagikosezza naye baba nabalimuwa okusinza ku byali abayambye ekitegeeza erinnya papa oteekedda kulifuna ng'oyambye abantu limpeebu anti kiriwe kiti papa abantu abali kuyita abakulabanga muzadde era abantu abasinga obungi muzadde waabwe mu music ojja kwesanga ni research tebali mu lwa bugagga abali muwa muyita papa bali muwanga iri kubazaala mu music bwe bali kukirambulula kakati misane ngo kyambu kyekitu bali kuwa abantu bali kuwa erinnya eryo kusaku yobo okoledde kakitegeeza gwe kikkakatako okwambala erinnya eryo abaana bakwambaza balina byakwenyumirizaamu n'oba ng'olifiitingamu kubanga bo abakuwa ekitiibwa essaawa yo olaba papa Chaga ku firiji yadde ayina n'ekitanda omufayisa ogutaalabise bulungi n'ebuntuntu obulala obuli awo erinnya linasooka aliteeka ebbali alekere mukulu Ssemakula yeeyita kyatali yeetaaga na kuvunaanibwa y'omusinga gavumenti kwetandikirako okuvunaanibwa okweyita kyatali tabangako big papa ekirala kale obuntu nno si yandibadde ensonga ebadde abadde alundiramu mmese kitegeeza n'ennyumba y'abawuze ennyini erimu emmese n'ennyumba y'abawuze ennyini ereeta emmese so Neverland naye mwennyini erimu emmese ng'ate azijjawa kubanga papa ateekeddwa okubanga kuba muntu wa bitengi wava mu bitengi bye ali bitengi saabirabyewo babitudde era nawuddeko Wizo ng'agamba mu background ye timukuume ebintu bino tebabibba lwaki obonyaabonya abaana bakuuma biki ani agenda okujja abitwala ebyo mukuma biki naye nze ndowooza waliwo ebintu ebiteekeddwa okukolebwa nga kisajja kikulu nti Wizo omusajja ono y'omu ku bamentabo abaakulaba nze ndowooza nti mwandikutte ebintu bya mukulu papa n'obiteeka wabweru n'otalikodinga kumuswaza kubanga end of the day bayinza okuddamu ne bakwatagana naye ekiro omaze okumukosa ku mutima omaze okumutekyalika ku mutima gwe naye ng'amaliriza big papa gulayo ku bintu bye tunaakaayanira kakati kituufu ekyo nze omanyi nze njagenda nnyo ku kikola ekyakoleddwa omanyi ebiseera ebisinga obungi ngenda n'enjogera abantu abo ne bagamba nti oba abantu bano balinako obukyayi naye nga bba abantu balina ebikolwa ebitali bituufu famire ey'amayanja nalabako ennaku ez'akatambi oba ya Serena y'ekigo nga Kamiliyoni bamukulembedde abaana batambula n'agamba muyimirye bosi alina okubeera eri
mamu dema bega ndoza kati mukirabye boss engeri gyatambula nalyo kagira nenga bozi bali bamuleka nali manyike Tanzania kan confusing agenda kuyimba ku Pretoba company oba bani abali nange obakuserera serere eyo eyekigo agamba boss akola boss muyimirye boss ayina okubeera maaso boss abeera bwati kati nasooka atambula mawo nga boss nesaka nengane ebaddeyo family eno kakati bw'otunuulira era mwe muli omulala akuba ng'amaze okukuba naga nti bino bya banene okitegeera tovimba nga toli munene okitegeera kati bw'oba tunuulidde empisa bano abantu gye beeyisaamu as a family kyembadde neewuunya buntu bulamu ekikolwa kyo mba nkisuubira kubanga n'omuntu mulamu wakiri alumba kwa alien skin n'amukuba kumpi nga alien skin tanaba kutuuka wano waali nti yakoze ku muntu ofujjo wakiri amukubamu ate nga gwe tuyitawo kati omuntu mulamu okitegeera kakati family eno nze njewuunya nnyo naye ekikolwa nze kye nategeera omusajja ono gwe basuulidde ebintu olumu okusinziira kwatera okumunona babadde bamugje munyonyo olala ne bamugje najja nankumbi echaga jasula kakati enajja nankumbi wano wabadde asulaawo mwami David wayogedde baagulawo mukugulawo mugagga bwagulawo nga ye ayagala kukozesa ate banga n'abawaki tono kigambibwa nti najjawo ebintu naye we yafuna waasula okumpi ebintu byajja wano waliwo omugagga eyagulawo we baali basula omugagga mugulawo n'abawa period of time yali apangisaawo aggayo we baali basula si awawe kakati n'abawa period of time okukola ki okuvaawo mu kuvaawo ebintu mu nju yayina bingi kakati ebimu ebiri valuable n'agenda nabyo ebyasigalanga biringa kasasiro oba ebitali valuable nnyo n'abiteresaako wa munywanyiwe ku Neverland kuba ennyumba ki nene teeka wano ki ebintu okiwulya bwate nze okusinza ku information nkubulya okusinza ku information anti gano tegakukusa naye mugitaba mukamyedde bangi tekagwamu neraliikiriddemu ebintu ebiki wuliriza kakati ebimu n'abitwala wasula olw'okuba nti waali wafunda ebyasigalawo mbu okusinzira ku banywanyi be onanzikiriza oba yagala njogere kyoyagala yagamba yafuna wafunda kati n'abitwale wa munywanyiwe munywanyiwe bakyankalanye emu ng'amubanja kubanga munywanyiwe yabadde abanja munywanyiwe abayite mumpe sente zange ku naiti gye nabafunira kyeyakoze kukwata bintu bye kuleeta bakamera kubikasukaawo oyo ye wizo omutuufu bino ebintu bya Chaga yabikiriza Chaga ye yagambye nti ebintu si bibi atabiinaako na mugaso naye olinga agamba asula wano Chaga waasula tayambalirawo nga tebakasowadde engatteemu tebakasowadde empale emu kyogamba Chaga okakasa Chaga ayinza okuba na suitcase emu naye na bano bawizo bano bategeere omuntu kwe bavudde naye emabega nawe baakuyambeko ne bekaba katono ako kasimbe sinzira wakiri kantu katini nnyo ogambe gundi yannyamba ki ofune ensonga esobola omukwatibwako ku nsonyi kya buswavu nnyo senga Chaga yamukasukidde ebintu yabadde mulala nga si wizo kuba tumanyi menta waabwe yabamentinga ennyo yabamanaginga ebbanga ddene era yabafuula ennyo kibali Chaga yinamu omukono gw'amaanyi kakati waba wizo nga yakikoze nze mbali neewuunya mutima atali fayini na kibagamba dda ye ng'omuntu naye omuntu obutaba fayini omulalu ng'agudde ddalu ng'awemula omuntu waba muwemu omuntu waba awemula nga mulamu bw'agedde leero awemula buki bwemuzi omuntu empisa embi nga mulamu ne mu kukyankala na mpisa mbi zaalagira ddala omontegera kyenkulaga kakati ono ye natural ekiri mu musaayi gwe tetaakolanga ani mu bulamu bwa wizo manager mukazi kiki teta mukyala we teta mukyala wa wizo ayinza okuba yeyambisa nnyo erinnya ery'abawizo naye okukola emirimu gye nga bw'agikola obulungi y'omunyarwanda oyo omweru bwe yakuba olana awulubala mu bwa wizo tabugattako bw'olaba abugattako ki
Tunyabulira abantu. Anti kati soka weebuze we yamufunidde ne weta namufuna wewe yali obulungi. Wakati mungambe bitandika na teta. Teta ono agatta kuwizo tagatta kuwizo. Kakati ngenda kubulya abakazi bategere bulungi ate naddala abakazi abatwazi. Bajambula mu bw'omuntu. N'alaba kontrola wasobola omugezi waliramu. Omuga kino tochikola kino tochikola. Kyakola afuba okulaba nga amwokesa aveewo. Kyakola. Era kati kyakoze wizo. Bw'amwokesa n'akuvaako n'akusigaza mu ttaano ze nga tokyalina wewekyusiza. Kati oli abadde akwawamu ku magezi akalubamu amuggyeko. Kyaga. Kakati ye n'akusigaza mu ttaano ze nga tokyalina wewekyusiza. Ekyo kiri ku misege gyonna. Kakati Sakozi Kyaga Malina gamba njala nnyo okuwa abantu amawulire nga masengejje. Saagala kuwa gakyamuukiriza. Bwe mbasobodde kuwa masengejje obawa amacunchule. Artist mbawa mukozesa brain power. Kiriza obuntu oboolina ne buba bubi butya bubeere mu kazigo nga gw'okeesasulira. Kyaga. Omuntu yenna ayagala okufaanana Kyaga nga bw'ogamba nti ze ngenda gali nteekewo ebintu byange ekyo kiba kiri nnyo. Kiriza obeere n'ebintu byo oba bifaanana bitya naye ofuna akazigo ko ofuna obuvunaanyizibwa obukeesasulira ng'omuntu yenna. Naye omuntu ogamba nti ngenda nsula gundi ansuze mbyalaba nnyo n'abawala. Abawala ogenda balaba ne beesuza nsula wa gundi bwe bakaayana eddakiika 5 ng'omuwala bamukasuka abantu baagala nnyo. Kyali. Anti era omu yali asuza wa munne. Waluko mwenna nga temunnamanya gonde endooza nze yasoso gifuna. Oba nagigambe ko twawadde wa spice. Waliwo oba muganda gwe wagingamba. Nenga nti waliwo omuvubuka oba muganda w'abawizi abo abalinako Oluganda. Kyaga yamuweereza voice note zadde ekitone nnyo yabadde sanka eddakiika entono zadde eddakiika 9 ng'amugamba omusajja anfulumiza ebweru naye ensonga zanfulumiza ebweru ensonga zino alime kutegeera ensonga zino mukyala we okitegeera nze wiza ayinza okuba nga ndabanza atalina mugaso nenna omugaso kwanza mufunira bunayitina busho bwakola ki bwayam wiza tebakyamuwa sho zakwegayirira okitegeera naye ambisiza bubi ebintu byange bikamuze ebweru ali mukunda bisa okitegeera kyekyo bisa akikoze byenkunyumiza voice note oli omusajja namusanga n'ejjimu oyo nangamba oli ebya Kyaga ng'afunye n'obusungu obulaga nti agenda kutugiza ebya Neverland kubanga ennyumba y'abantu 3 okitegeera ya mu kizungu y'abantu 3 ya Jeff radio ne Wizo yena abaga ene mu voice note wademo ekigambo ekigamba nze mbadde sisula mu wa Wizo mbadde nsula wa Jeff mu party ya Jeff mu share ya Jeff nga ze ensonga zizakola ki Kyaga abadde asulawo era mu bintu bino mu voice note eyo n'agamba kati ebituuse tutandike n'okutereeza ebintu bya radio bidde makuba amaki kubanga luli mbadde mubitambuza biki n'agamba tugende ekagga oba nayo balinayo Wiza atwaleko akake bintu ebyo nandi uliya Kyaga byamala okatunda ina nakakayagala okukola ki okulyawo okutwala kati n'agamba tugende n'entebe mulage nti tayinaawo kintu okitegeera tutereeze ebintu byo entebe wali bazimba maaso g'ennyumba gye bali bazimba naga tutereese ebintu by'omugenzi bikole ki mbadde nsirisi naye Kyaga gwe nsirikidde si muntu Kyaga yagamba ebyo nambijja mu voice note nga ziva mu kamwa ka Kyaga ng'alina gwaziweereza ennyali omusajja oyo njaddibuuza Jimmy era nali ngenda zeewa nzibbemu kuba essimu yagindekera n'essimu neyingira mu password kuba zaali za busawa si kanso omusajja bamuyita kanso si kanso teyabaleza kanso oli ali mu ndongo munalabika alina ebonizo omuwe muti oli azimuweerezanga nga bweziweereza Faruku nga zijja kuba nali nkyawulirizeemu ng'era ngiraba eri ku recording okitegeera
Mbanjawuliza ebintu bya radio wizo yabyefuga alina byagala okwefuga yabyezza naye kati Kyaga yagamba okuva we bamunyizizza agenda kufuna balooya batandike mani zabadde nyingi tusawuliza voice note yadakika 15 n'agamba kati agenda bizza mu nkola bisobola okugenda mu maaso n'agamba naye wizo yandibadde atwala wansi n'akola ki neyeetereeza neŋŋamba nti bano bantu balina mpisa era bingi tugenda okulaba tuyinza n'okulaba ku misango gy'ebintu banga ejja kalina eyo nga giddamu negikola ki negitojjera kuba mu voice note yamulimu ekigambo ekigamba nti Kyaga bino ebintu bya kalina y'omu kizungu yali ebijja ku Jeff nanga Jeff bali bayimbi baleke bakole ki naye kati alabika agenda bituukiza ezo mboozi za Kyaga tegeeza Jeff tafunanga share ye tagifuna naye nga enkola jukira lawyer waabwe akola mu gundi ya Katende kati mucho musawo natuyinza okulaba ebintu nga bikola ki nga bisajjuka era nga biddamu singa bana batebekutte bulungi naye okusinziira ku voice note bwempulira bayinza okumuyita Kyaga n'abivaako kuba mpulira tayinza okwekuba endo buti ate mune badde bakola TikTok biki ayinza obivaako manye no gurupu y'abakulu abo emanye engeri gyekwatamu n'abantu baayo nnyo eyo yemmere gye baalya nezasiibano ekyokubiri Faluku sokole kato ekyokubiri Faluku bino byonna bivudde ku ki biva ku ki biva ku gundi kugamba nga sente siziraba ezo ndoze za night ate mukazi ki gosobola okwata ateta gosobola mukwata papa nga bw'omulaba n'oba papa bwe yennyini teyesobola tasobola okwata omuntu okigera jasoba omanyi Faluku waba ebintu ebyangu by'okusibako abantu ebintu ebyangu by'okusibako abantu gundi akwata mukyala wange okigera gundi yaleepinza omwana olwansonga nti ebyo ebintu biwulirizibwa mangu okwata Kyaga tetayaba akwata Kyaga okigera kati bino bino tuliko obutakkanya oleka bavuddawo temwampadde percentage yenze yaleetwa mulimu tuviire nze nkosuza ekyokubiri nakyo nkigenda eri papa big papa kati muganda waffe boga nti ebyo ebintu gundi abirekawo bulesi omuntu yenna kwanza voice note gino bidagamba nti nasuula ebintu byange ebweru kitegeeza ebyo ebintu papa mu mbeera gyali papa embeera gyalimu yalimu okumanya obuseera bwe yabeerera ow'amaanyi yabeeko manager yabeerako nga yakwata ensawo ya kamiliyoni yakwatako ya good life ebiseera ebyo yali w'amaanyi okigera kati Faluku obuzibu ayina atambula ne Mayanja family naye alowooza nti wamayanja ki bwe banywa bbiya ne basula mu bbaala naye agala basule mu bbaala bw'afunayo ssente tamanyi nti bali ne gavumenti ebawa okitegeera tamanyi ne gavumenti ekola ki tamanyi ne gavumenti bali ebawa okitegeera naye bw'afuna omutwalo gwe ayagala kukozesa nga bali okitegeera so nti omuntu yenna gy'ova gye bulaga Faluku nti kyenzikiriza nti ne bw'oba oli bubi oti abakyefuna muzigo 11 oguteekemu okitegeera bw'omala okuguteekamu buli kimu kitambule buki bulungi naye kati saazo nkyo kituliko wadde butujagamba nti wizo wampisa mbi naye ng'olidde omuntu aswadde ate buli wobeeranga n'omuntu akuyiga empisa zo zonna n'akuwebula kati oliko Kyaga abe tamanyi mbeera za Mayanja family yabadde kati olwo ebintu mu byotakya Faluku kati saazo ntowunya bwewunya nga Mayanja family wali yakoze ekirungi naye bino nti akubye omuntu ebya bulijjo kati muganda waffe nga bwalese kiri ekyogamba nti ono yo mulungi yaliyo wati era yakuba enisikini oluyi naye erabire nti era oyo ye muntu omu yakozesa eggaali ya Fiki Gaza okubaako webasabula oteeka kyemugamba kati mu byonna byonna kyemugamba Kyaga akole bw'ati saawa zino tuyinza okuba abamu ayinza okuba omutuufu omanyi lwaki Faluku nti Kyaga takyalina wayimba asobola okumala omwaka ntafunye bamuyise ebyo anti wuliriza mumpulirize Faluku amampuliriza kyenkugamba Kyaga asobola okumala omwaka ntalina wayimbye andi mpuliriza ngenda kuwayo kimu abantu wali ng'ovudde ku bya night bino byetugaa nti nga Sam Mugaga bwakuba Climax iyo tubiveeko kuba sente zaawo zituuka essaawa zo n'ozimanyiira nga weezira tebatuuka ne bagaa nti owaayo abantu tebakyajja olya naye Kyaga gwe mbuulira tugenda mu Christmas ndeetera posta eriko Kyaga
Leta posta ya Chaga. Lwakuba Duncan yeekubira Chaga mwadde kati ekyokubiri kyeŋŋamba nti Emperor Orlando olira Ali Canada. Emperor Orlando asinga Chaga obukulu Era gyali. sibo kiri Emperor Orlando asinga Chaga obukulu tali kucheya Katongole omutongole. Katongole tali kucheya Selector William tali kucheya Yes. tebanyumirwa obulamu tobalaba Selector William n'akawola katika nyirya bwe kati ole kyongamba Lama ali bulungi ombula kyongamba kati Chaga omulaba Chaga sawa zino gundi visa nyangu yakufuna ya Chaga sibo kiri nyangu n'agenda Canada natandika obulamu nava mu mbene embeera kimusibye no Chaga bye bawuze bakuba night ne babeera ku meza ng'eriko bia judde Yewe musombo wa. ne bakeera ku machenso bendala eriwo oli akeera ku nchoba wa Katogo oli gwatugambye kati bava mu bbaala wali ne bakyama ne bafuna Akatogo ne balozo ne bajja ku Nevan ne beebaka ne balozo obulamu bukoze eki bukomyawo no nze bali bakyaliba nze ne Kamili kyaliwa So Akatogo kano. Keka muchumbuwa. kati bwamala ofuna emmeeza ya bia ne bafuna n'Akatogo ng'obulamu bamanya bugendedde awo so nze mbadde nsaba ekintu kibi Kadi gogamba gende kuche. Wizo kyakoze kibi nnyo wamaze ekibi tekijjawo kirungi Wizo yakoze kibi Tumuwe solution. ekyokujja ebintu mu nju n'abisuula ebweru aye n'abifuna ne kamera Chaga teyetagisa kugenda ku kyeyo. Chaga aveemu obugayaavu. Kubanga bw'oŋŋamba nti ayina abayimbi Chaga ne bw'anaagenda ku kyeyo ng'alimu obugayaavu bw'atyo. Era n'ekyeyo tekikola ki tekisoboka. Kubanga n'ekyeyo tukyogera wano naye basooka kusuzaawo mu ntebe n'osulawo emyezi ng'ebiri paka lw'olifuna gwe embeera zo ezikusobozesa okukola ki kakati bw'aba mugayaavu mu bugayaavu nga nabane Kampala aga yaliriddewo awali ennyumba okuva ku ssente z'olina okuva ku mitwalo 2, 3, 15 Chaga aveemu obugayaavu tasobola kyeyo kubanga ssente zajja ku bano babeera nabo ne banywa omwenge bw'abanga tapangisa ddala nga talina wawe tiwano abadde ajja n'awumulirawo olw'ekiduula anti wali wapangisa ebintu byate tebijjaayo bw'abanga wano abadde ajjawo lwakiduula naye bw'abanga Chaga ddala talina muzigo gugwe gw'alina bisumuluzo bye Chaga aba mugayaavu buki bugayaavu kubanga ssente zaafuna zimusobozesa bulungi okusasula omuki omuzigo gwe gw'aba akola ki gw'aba alimu Chaga si yakuba naye wano abayimbi abantu ababeera n'abayimbi bali bwe bati tibwaleeta kitegeeza Chaga bundi bwe bafuna emitwalo 5 bawizo era Chaga ayinako 10 10 eyo nga maneja waabwe 10 eryo lyaba akozesa okufuna akazigo ke kuba bono ngamba nti Chaga takola ki talina muzigo wabeera kitegeeza n'abaana tabaweerera kitegeeza n'okuliisa abaana tabaliisa kyekiri kubuuza nti talina baana bwe banga ebintu bisula mu mawanga Chaga ddala ogolooza ssente zaafuna oba zaabojjerera wano tasobola kupangisaako kazigo Chaga ateekwa kubanga mugayaavu buki bugayaavu ate nga mu myaka gya Chaga okubanga ali mugayaavu bw'atyo ne boona omusindika ku kyeyo n'ekyeyo nayo tekyetaaga bagayaavu era bajja musindika ku kanisa nti gundi yazza akisoka abeerawo ku kanisa oba ku muzikiti era ekyokukola kigaana atandika essula ku ki kubanga abaana be batyo batandika obulamu ku kyeyo ku kyeyo tebagamba nti tumubuulira buulizi nze mubuulidde nasoose nenkulaga nti Chaga bw'abanga aveemu embeera y'okugamba nti agenda kusula mu banne yeefunira emisende ze zaafuna bwe bafuna emiliyoni 2 n'afunako emitwalo 2 ku ezo apangiseeko akazigo abeerewo awerere abaana be n'okubeera ne famire ye kubanga omusajja omukulu alina okubeerako ne famire Sakozi nze kati kyendaba Chaga ndowooza bw'aba alina omukisa ogenda ku kyeyo kuba waliwo ebyo byosobola okubeerawo nga oli yaddeko ye Chaga engeri gy'alina connection agende ku kyeyo nono Wizo agende ebutabika
Kaddemu. Chaga agende ku kyeyo wiza bamutwale butabika. Ku kyeyo kyawa gye musindika mbo mugayavu bugayavu. Chaga alina access esobola n'okuyingira America. Naye mu America ng'ebintu olaba mu bulamu Sakozi keweerimidde kakirambegera ako olugero lw'Abaganda. Kakati ebiseera ebisinga obungi olaba omuntu asofunamu obuzibu mu bulamu. Abaali waliwo bantu bekyali kituuseko kabenze kennyini. Ng'oli bulungi financially n'ofuna obuzibu era ne wabeerawo munywanyi wagamba nti owaye buddamako wano. Okiwulira naye lwakuba nti woobudama olina kiteeka mu mutima nti mbudamye. Sikusiisirawo. Era mu kubudama okwo ne weerwanako oddewa engulu. Enjawulo weebeera nti abantu abasinga obungi mu bubuddamu bakitwala nti baawo. Abadde kwasayira mwe wawizo. Okitegeera? Mu bubuddamu bakitwala nti baaki baawo. Lwaki nkugamba ekintu kino? Ffenna tukimanyi ne Mwami David akiwaddeko obujulizi nti omusajja yalina ku ntebe erodi wano waakola ki? Wasula. Ate abatera okumunona nga bagenda okukola batya n'omunona emunyonyo. Simanyi. Okiwulira ennaku ezimu. Naye wano baakagulawo. Mu kugula wano ayinza okuba obwongo ne bumugamba naye nze okusiza kye nawulidde bagamba nti we yafuna wafunda. Ng'ate ebintu yalina mu bingi munju we yafuna wapangisa. Wano waali wakusula ndowooza nga bavudde mu safari zaabwe n'emitambulo gyabwe. Okitegeera? Kakati amazima gali nti ate bw'otunuulira Chaga we yali asobola okuddukira amangu ago era alina kuddukira wani? Wawizo. Kubanga bano tubadde tukimanyi nti baabondinga emyaka mingi nga bali bonna. Naye ekyenjawulo Chaga kyatamanya nti okubondinga n'abantu bano bonna yali atwala kapa mu kadeeya ngalowooza atwala bumyu. Era yagenza oteekayo omukono yamwawudde bwaguzingalo. Kubanga eno famire gye njogerako bwe mbuulira eyali agikoledde akalungi. Bwe mbuulira nti baasima gundi nga bakoledde akalungi ne be basima batya lwa mmundu. Jeff Kiwa baayawukana batya? Brian White bamugeya buli wamu. Abo ne babayambye. Okiwulira kati Chaga yaani olaba bagayengula bali abagagga ate nga Jeff yalina bulungi. Kati eno famire nkugambe n'abasigala nga bagiwaana obanga bakyabawaana nga famire ene bawaana nti oyo w'amaanyi babawaana la kintu ekyo kubatyako mmundu naye tebabawaana mbu babaagala. Ani Chaga afuna akatabo ayite Namasuba amaleyo andi ligimu y'Abachaga yonna ojo owagoberera banne lwakuba Sakozi lwakuba kyebalinga Mwami Duncan Talaika naye yalidde agambye mbu Chaga amala omwaka nga talinye ku posta n'emyaka 5 giggwa. N'emyaka 5 agimala nga talina wagenze kuyimba. Amalako ekisa afuna naiti afuna naiti anti naiti Sakozi wantu wali naiti nga wagikola asobola okwawula miliyoni teriiwo. Nga wagikola mbwe nga afise miliyoni nga lwagikoze olunaku mbwe asobola okufisa miliyoni teriiwo wano mu Uganda. Anti Chaga bandi agi bali bayiva miliyoni mmeka oba emu kitundu. Kale tubale 2 ubaana abaana abasooka ogaluka nga afise emitwalo 10. Era ogenda kazaye woli tubale miliyoni mmeka 2 kati miliyoni 2 soko jeka abakubi bebivuga babeera bameka ba 8 kati abaana buli omu emitwalo 10 agikuba ne tiga ne agikuba nani okigera bomala emitwalo 10 owa abasooka we emitwalo emeka owe abantu 5 obasigala sene mmeka Chaga akubira mmeka anti tubale miliyoni 2 kale kati muteke ku 3 tubale abaana abakubi baba 8 wasigala 2 okigedde bulungi kulaba okimanya kijja kulwawo oba Sakozi kiri nti Chaga twakyali muntu amubuukinga ye mwennyini ebyokuyimba yasooka n'abivaako n'afuuka manager
kati nga buli amukubira mugamba nkuwalira mu gundi buli amukubira nga nkuwa pazo gundi yenge era abantu ne bamuvaako ne bamwambula ekitiibwa ky'okuyimba kubanga Tyaga asobola okuyimba mu kikadde ku Serena ekiriyo oba ku Afrikana ekikadde kibategeka ne bamuwa ssente naye ye abantu yabagamba manager etakyayimba kyova olaba ne waba Tyaga n'omula ku TV ng'akola nga yeeyanjulaga manager Tyaga papa kakati ssaawa ya leero nkwatyako tebufuuka bumbowa tukize tugaane Tyaga wano wabanga embeera gyatuuseemu yeeyo yatandika kweswaza kubanga mu audio bagambye batandika kugaba bintu buli muntu afune omugabo gwe olwo batuuse ku extent egaba ki olwo baganye okukwatagana ateekeddwa kufuna katabayite Namasuba amalayo obumazi kubanga Tyaga asobola okufuna visa y'omu America obusobozi abuyina buli nsi yonna Tyaga ayina obusobozi obufuna visa n'abamusuza eri abaana byakolanga nabo bo beyayamba gye bali Tyaga si mukulu kusinga Katongole omutongole byegabye bituufu Tyaga tasinga Katongole omutongole mukulu bapatuliko bonna bagenda gye bali kitegedde bulungi ne Kamiliyoni mukulu ku Tyaga ne Kamiliyoni mukulu ku Tyaga nze solution gye muwa obuzibu bwe yasooka okukola kuddira n'akwata Sandra Teta n'amukwasa akwate ssente z'ebbaaleyo ng'akimanyi Sandra Teta abadde amaze almost a week nga takyasula wa Wizo. kitegeeza mukazi yabatabula ensobi gye yakola kukwata gigi ya bbaala kyeyakola ekirungi yalaba nga Wizo yeetaaga sente bwe baamubuuza omuntu asobola okugira n'awaayo Wizo which is okay naye n'abagamba okukwata ssente bazikuwa Sandra Teta yalina okujjangayo ssente ye financial manager wa Wizo era ssente zonna badde nga zijja era yabadde azikwata kati mu kuziwaayo zikwata Sandra Teta n'okujja kwolwo yali mu bbala teyabaddemu ekiro kyonna nti yajja okukima ssente kwe kusanga olina odo gye mwawulidde gundi bawange simanyi omanyi gyali n'abakazi biki okitegeera ne gyabadde asula era abadde asula mu kizungu naye kamuleke gyabadde asula yes kati kyenkugamba kikino badde bakyankalanamu gwe musango guli ogw'emabega gigwa gundi kewalabye akapoliisi nga bawaabidde Tyaga ka statement bale bakyankalanamu ne bubune kukafulumya solution eriemu Tyaga kugundi nga yafuluma Rama era bakinga Kamiliyoni ye nga yafuluma ebizu bino bina Rama byayitamu mu bimanyi gye bamulekanga mumanyiyo bwamala ogira nga datafuna ne va ku mpale epya twalabe Kamiliyoni ojuzi we yagenze yabadde wa Rama okitegeera kati obulamu bwakyuka Tyaga akyalina chance nene nnyo ekola ki eyeza obujja asobola okugenda nasoira ng'abeera ne Rama yali kyaliiwe nnyo tasobola musibira kikookolo obuzibu bwokka bw'alina okugira kakira bwasooka afune wakawummuza alla mu dakiika 2 kureti nnya ziba zigudde kyokolo ku kyokolo paapa fenna okumanya Wizo twamumanyira ku radio Wizo nga tannakasuka bintu bya Tyaga asooka ajjukiremu emabega mbu ani yamufuula kyali yali radio ani yamufuula kyali yali Tyaga kuba radio yali ayimba na nnyimba za Luzungu Tyaga n'amugamba bino by'oyimba tebigenda kukola tandika okuyimba ennyimba z'Oluganda era etiye yasooka eya Wizo eya radio galimanye ga Tyaga Tyaga nga ye akoledde ebirungi omukulu oyo Wizo ate amusasudde byamusasudde okwata ebintu omukasukira wabweru kyagamba Wizo okwata ebintu n'abikasuka nga tali kodinze kyabadde tekimumalira fine omuntu asobola okubeera nga yaggwamu nga yayabika ng'abantu we bagambye baganda bange naye kufe fenna abali wano osobola okubeera nga oyabise n'okwata ebintu n'obiteeka ewange ekyokusuza ng'okivuddeko n'ogamba muganda wange nterekera w'omala okwebbulula ebintu ebyo n'otabikimu
n'obirekayo. Nate mu audio agamba badde asula mu portion ya Wone interview nga kyakiriza ebintu. Anti okusulayo asobola okuba nga abadde asulayo naye nga abadde asulayo atya ng'ebintu bino yabirekayo olwedde kasa yabiteekayo n'abirekayo naye nakkiriza n'agamba wemba nina gyenva kuba olumu badde bagenda bonna mu mabaala kaŋŋende ensula eno olwedde waliyo ebintu byange kyagamba kino ekyokasuka ebintu n'amulikodinga n'agamba birimu emmese kyabadde alina omusasulamu ebbanga 2 emyaka 2 ge bamaze. Tusooka tujjukire ekituufu kiri nti yo nga ye ennyumba eyo olunaku radio weyafa n'ennyumba weyafa ennyumba yo olunaku radio weyafa waati olunaku lwe yafa lwennyini nnyini ennyumba eyo weyafa njagala ombuulire Good Life yali esinga okubeera ne ttiimu ey'abantu abangi. Team Good Life nga wolaba muno amaje radio yafa mbulirayo omwana n'omu eyali azze waggulu awo anti ekyo kyenkugambye mbuno olunaku radio yafa n'ennyumba eyo yafa kyovala atulinayo muganda waffe omu mukadde waffe mawulire we yagamba we yali awa speech ye naga nze kisinza okunnuma ennyo sirumiddwa muntu ono gwe tuzze kuziika numiddwa muntu asigaddewo kuba naye alinga afudde. Wizo legacy ya munne yagitta 100%. Ate sikyeganyi tuli mu kwogera amazima statement yafuluma nga tuli mu kuziika legacy ya radio Wizo tagikutte bulungi wadde akatini weekati njagala ombuulire okuva radio we yafa Wizo alina show ki okumanya omusajja oyo anti wuliriza okumanya omusajja oyo aganya okusiima n'abantu abamukoledde ne Nobert yennyini eyamutegekera ekivulu yamaliriza mukudde mu linnyo Mbadde mbagamba yeyo family entuufu omukazi yamuzaalira abaana 2 twalaba ekyamutuukako mukwano gw'enfanfe gwalinga gwe yasigaza mu mawulire waali awo saagala mwogera linnya gwakyasinza okuba empi mukwano gw'enfanfe gwakyasinza okuba empi newe yakuba Sandra Tata era yamukuba kubanga tuzze mazima mbu Wizo nga ye balina ennyimba ezalisobola okusigala nga zikuuma erinnya Good Life nelisigala nga erinnya Good Life liri waggulu naye kati mwana mwagala okutugamba mbu omuntu eyasigalawo talina kyali oli yali omuyimbi ate ono yali muyimbi kuba webale nnyo kyogera okakasa muno ono yali muyimbi oluyimba Dorotia lwali lwa Wizo uyayimba Dorotia nga Kamiloni alina Dorotia n'alumujjako Kamiloni n'aluyimba kitegeeza ye Wizo yasobola okufuna obwongo obuyimba Dorotia yali tasobola kufuna nga muganda waavuddewo kuyimba nnyimba ndala kyayagala otugamba mboli yali amutegeerera mbwoba maama buli kaseera aba alumwa nnyo nnyo ajjukira omugenzi kale fe abaafiirwa bakitaffe tusula ku malaalo Wizo alabika ye tali fayina ekituufu kiri nti omukulu oyo before nga tannaba ku recording kwa ka video yako sikeno week bulijja akalina yakalikodinga dda yali yamulikodinga dda kati ye kyobola mu ka video mulimu akagamba oganya okwetonda kati omukulu amubuuza oyagala neetonde ki kyesaakola anywa biki Wizo ono omwenge n'emmotoka Kamiloni gye yamuwa buli kaseera teva mu garage ngenda babuulira ate buli oba olukola ebikolo babikola beewanika nga bagamba tuli bamayanja mu kitegeere legacy ya radio agikuumye tagikuumye ani Wizo legacy ya radio yali emanyiddwa ng'ekikuuma radio okubeerawo nekitegeeza radio kitegeeza music mulungi radio singa yaliwo kyenga kiri Allahu Akbar ebyo totawanira kubuuza senga radio yaliwo olede nezeetulamu ngoyo nomukulu wali taliimu wabula olabako nga amisinga yali missing object Wizo yalinamu kulinya olw'okuba nti muganda wa munene n'afuna omukisa ogukalobuletinga n'omuntu amanye ennyo ali talented
era erinnya lya Wizo kisitukamu awo wonyine we lyatuuka because of radio bwe yavaawo lyali konda ddene nnyo oyinza okimanyi nti abantu basaba n'okukoleza ne Wizo yagenderako Wizo wali tugende wa Ssuuna omulangira Ssuuna ate ekirala Ssuuna oyo tategeerekeka naye yennyini abeera nga ali mu by'abayimbi n'omulaba nga ataliiwo yeekweka nnyo naye yennyini yadde complaining nti ali ggulu simanyi abadde tagendayo Ssuuna olwawo n'omumanya wa waali muyimbi investor akola ki mubasi alina buyimba bwe yayimba awo naye ekikulu kyalina muyimbi naye ebbanga lyonna lyamala Ssuuna yakolako studio awo Kalinda ne studio eyo nevaawo simanyi yakola ki oba yagijawadi wasalaleka yadde agenze kusaba buyambi naye ate sayina abanga obuyambi yabugaddewo naye nga Ssuuna oyo abamanyi likodi ze entuufu azze akola ebintu bingi simanyi n'asiraamuka ekyazimanyi n'akola ki luli n'akola kino azze akola ebintu bingi ebitategeerekeka naye nze kyendowooza Ssuuna era naye mu budde buno alina kwetereeza anti gwe mulundi ogwasooka ogendayo naye alina okwetereeza ate balabika ne bamaama bano ndowooza baali bamukolamu nnyo ensobi bano abakuzeemu bano abakuzeemu baleka badde bamuwabya nnyo ng'ebiseera ebisinga bagenda ne bamubeerako ewiiki 3 ate ne bata era ekyo kyasuula nnyo Ssuuna okubeera ng'alowooleza mu abo kubanga bamala okubeerako n'akusuusuuta omwaka n'akufiiriza byonna bw'amaliriza ng'alaba amaanyi gakuwedde n'agamba kati mutadde n'anoonya Davidcom nze kyendowooza Ssuuna naye yeetereeze kubanga bw'ateetereeze tujja bulwa awatuufu wayimiridde kubanga n'ebivu naye takyabikuba kiri awo emabegako waliwo yali aleese amaanyi yali akomyewo emabegaawo yakolera studio awo naye abamanyi obulungi ebya studio bangana nayo studio yali agakubakirako waliwo omukyala gwe yafuna n'amugamba omukyala n'amugamba nti nze tukola studio eno ndowooza n'amubalira obukadde 7 n'akola ya 26 Mulangira Ssuuna ali ggulu yeekubidde omulanga naye omanyi n'omuntu anakuwa ssente asooka n'akutunuulira n'agamba omuntu azze ng'avuga BR no azze mbu ayagala ssente balabira ddala nga okudaala bukudaasi era obwedda ndi ku TikTok ng'abaana yana video baleeta baleeta Ssuuna Ben ng'ali ggulu nze ndi ggulu sijjanko ggulu ne baleeta Mulangira Ssuuna ate abaana ne baleeta lwe yatulambuza ekibira ne Kalineeta naggwa ng'agamba omuntu bw'ofunamu ssente kola ebintu nga bino omuntu olina okubaako n'ekibiranga kino eno Kalina temala gazimbwazimbwa abaana nga baleeta kano ne baleeta ne kano netugamba Kalina ne Kalitunsi byagwa musi yabiyitamu oba so nina ebintu kintu kimu kye ngamba muganda wange naddala abantu abagenda eggulu Faluku ggulu ono yeetaaga ne weesonyiwa ddala nga olinamu kulinnya kate nze ogenda eggulu ngenda ku kyeyo singa nze Ssuuna era singa nange akatabo natandise dde okagoba nkalina mu ngalo nanti era ofuuka Faluku mpuliriza Faluku awantu awasinga okuba nti ng'olina kuba nga oli serious andi Faluku nze nagendako omanyi nakolako Sudaani omwaka nenkola Sudaani omwaka naye ekintu nze kinaba ku kyeyo kuba kwewaayo anti woba toli serious wano ekyo era kiki anti olina okuba serious kati eri omanyi lwaki ogenda beera serious tolinayo mama tolinayo taatawo nze natuuka Sudaani ng'omusana gwa saa 7 wano ng'egwa 12 eze Sudaani nga gwolaba wano ku saa 7 gyawaga nti pereketi ali wano nga ze 12 Sudaani gwomugamba agendeyo naye bwe natuukayo bwe nti ne mmanya nti siinayo maama siinayo taata ne bendese Uganda nze nina obbalabirira ne ngamba Duncan nikola onteya kyengamba ne ntandika okukola mukola okwo okola okimanyi bwe waleka Uganda obasanze bali batya naye nze ngenda kotinga ku nsonga za Ibula Mukasa ayina ze yawanise ku mukutu gwe ng'ageraageranya Omulangira Ssuuna atajjukira yali mu music Ibula agamba nti ensonga 10
lwaki omulangira Ssuuna byasiba bikutuka. Era n'agamba nti kyannaku nnyo nti bwe yagenze eggulu General Sale lwe yagobya abayimbi. Ibulake yabiwandiika. Era naawe ensonga si byange nkotinze mu nsonga ze ku Facebook kwebirera. Yagambye bw'ati ensonga esooka okuzanyira Katonda buli luvannyuma lw'emyezi 5 ono akyusa eddiini nga akyusa saavisi y'emmotoka. Olumu ye Emmanuel akyusa eddiini nga akyusa saavisi y'emmotoka. Olumu ye Emmanuel Mukatuliki, oluddako agamba ye Shakulu Musiraamu, olumu n'asabira mu ssabo mu kunyeenya ensaasi. Yabikolako. Ensonga ey'okubiri gye yalese yino za Ibulake bya Ibulake si byange. Ensonga ey'okubiri agamba okucyanga okucyanga Chanisi n'abakyala abakuliridde mu myaka. Ono yatandika okucyanga Chanisi n'abakyala abakulu mu myaka nga alina emyaka 17 n'atandikira mu 5. Ani yabyogedde? Ibulake si byange. Ibula si byange Ibulake nsoma kiwandiko kya Ibulake ayagala nja kimuweereza. Ensonga y'okusatu agamba nti okugaana okulabirira abalongo. Munnanga abalongo tebakulira babweru mbwayina n'abalongo be yagaana olabirira. Yagaana olabirira abalongo. Ensonga y'okusatu emubonyabonya agamba nti okuwamba obuwale bw'abakyala obw'omunda guno omuze agukoledde ebbanga ddene nnyo naye n'okutuusa leero twebuuza abutwala wa mbona kati akyagukola. Okuwamba obuwala bw'abakyala obw'omunda bagirlfriend bonna bagamba nti abawambako obuwale si byange bya Ibulake. Ensonga y'okutaano egamba okukubya lubaale enkuba kyategeeza kikino nti omwami ono yali ssente z'okuzimba essabe waabwe waka mu kyalo n'akubya lubaale enkuba eyalimu n'ekibuyaga okukakananga ebibbo byonna bikulukuse mukoka abitutte. Ibulake yabyogera. Bino si byange. Ensonga y'omukaaga egamba nti okugaana okugenda okukuba ekyeyo. Ekyo Duncan akyogedde kafuna akatabo. Okugaana ogenda okukuba ekyeyo. Omusawo yasembayo yamulagula nti alina okugenda okukuba ekyeyo Indonesia kubanga obubonero bwonna bwali bulaga nti endongo takyayina eweddewo naye Emmanuel Shakulu yagaana okugenda. Kanzikuwe zonna. Ey'omusanvu egamba omukyala Aisha Sencha yamuyoola ekigere oba kiyita okuyoola ettaka mu mwaka gwa 2011 ennakasero mu Kiyembe ku ssaawa 7 ez'emisana. Nga Ibula wali. Ibula yabiraba munna mawulire. Ensonga y'omunaana egamba nti watwala enviiri ze baasala Kawalya Isaac ne Brian Wakko bwe baali mu kkomera. Ndoza tetwongera. Era n'agamba nti nkomawo ne party 2 mbabuulire ebirala bimukwatako. Ezo ensonga za Ibulake. Tudiringa ne Shakulu tudiringa na Mulangira Ssuuna. Tudiringa ne Emmanuel Shakulu omulangira Ssuuna. So kati tuli ku ggulu. Ebyo ebintu bya Ibulake tujja bidiscussingako oba obigenda mu detail tobimanyi. Sijja bidiscussingako. Naye tugende ku ggulu. Bwe kibanga omanyi General Sale ono alowoozeseza abantu bangi n'abayita ne Fedes mentality nti sente basaba nsabe za bwerere ziri awo jawo bujja. Sente bakola nkole. Kakati Sale kyakola kyeyazimba mu bantu okusuulya ddala endongo yaabwe nti Ssuuna yalifibe kola studio oba okubeezaawo omuziki oba okwefubafubako alowooza njagenda wasale kusaba. Ekyo mentality yagizimbira ddala mu bayimbi abayimbi bonna n'abaali bakuba endongo bakezo tobalaba abaali ba booking wa buli lunaku nga balinako booking mmeka kati ayimbawa awatali ku Sereni. So Sale kye kizibu nti ekyo Sale takikoze Ssuuna yekka tuleme kulaba ku perspective ya Ssuuna. Tukigaziye tukiteeka awagazi akikoze abayimbi bonna abaali ab'amaanyi mu kusuula abayimbi abateekawo mu kodi ya kusabiriza. Yeye nyini Bob Wine we yabagamba nti bane muleme kufuuka babbeega bagamba atuvumye okusabiriza. Yeye nyini abaddazi wa yabagamba akoyo musabiriza bafuuka basabirizi. Ye bw'agamba akoyo mukola ki
Bobo Wine uliwa yakyogera nti muleme kufuuka babbeega abasajja bafule babbeega bayomba nti uli watu ise babbeega ne batandika bikisitinga bonga yo bakola kiyo baagala ono yenyini yagambye ngo byabasabiriza abansabiriza temuddamu kunsabiriza okitegeera kakati ono yenyini gwe badde bagamba nti waffe nnyo era tuwa nnyo talina tabawa era tabaagala naye afe bakusanyawo kitone kyammwe okitegeera kakati mu nsonga eyo nze sale n'obwasale bwe kino bwe kimutuukako akoleyo ki yagenza omusindika wakenza abasajja bakola bamonitalinga zino zonna akawunti era akimanyi kenzo sente bazigaba zaggwawo kakati OS omulangira Ssuuna bwe twogerako waliwo agambye mbu ali mu jimu y'abaawuzwa bano yabawaako ne kolabo basanga yayimba dda simanyi kubatadde mukwano gwange ebbanga yonna n'okumudibako nze saamutimbako naye wammaye yali siniya oluyimba nakudata yali siniya sakozi ekyobulabe ekiriwo Joanna otambula bulungi yaliwo era yali producer w'oluyimba olwo kakati Ssuuna ono yali ali ggulu oba yavuddeyo kisimanyi agamba ina project gye yatutte ndowooza ey'emmwanyi terimba omukulu sali yaganye okumulaba sakozi nayogerako wano mabegako ne ŋŋamba ojjukira abayimbi lwe baagenda mu State House nga promota wali ggulu nze nali ggulu kwolwo naye nze sakozi kye nalaba mu ntegeera yange nalaba nga bano abasajja batuzannya buzannya naye nakumu ne njogera Kenzo bamukwasa department y'abayimbi Kigumas era kyovula nti President Museveni ayina ne yayogera mu lunyankole simanyi waabwe mbu simanyi ekintu ekibeerawo nga kiwunya nga kigwako enswera akolako oba mwakawulirako Bobo Wine ajja n'akavuunula bulungi n'agamba nti okiyolawo buyoozi nga kyategeeza nti kati abayimbi bano Kenzo yamaze okumuyoolawo era Bobo Wine agezaako najja n'abaawo okukinnyonnyola abasinga tebakitegeera ogoba enswera oyolawo kino kati Kenzo bamuwa department y'abayimbi era yagikwata bw'ati agiina mu 5 ne bakwata Mami Abetex namukwasa ebbendobendo ly'abapromota eyadde yalina buki era ojja kule munaku kati Ssuuna tali ggula yakula munaku eziddako tiyabagobye bapromota n'abayimbi genocide andi mpuliriza ojja kula ne Abetex ajja kuva yagambe tugenda kwekalakaasa bapromota tugenda ggulu naye ateekeddwa okukolayo vidiyo eyo olw'ensonga nti bo babeera bazannya buzannyi bati sakozi omukulu genocide musale ekisooka kya byonna awa abantu ssente ne bazikozesa bubi ne bagufuula mugano ndoza nga lwakuba namuntu akirambuludde bulungi ne bagufuula mugano gwa kusaa buli kanaku kubanga mu byafaayo bye bw'otwala pulojekiti yo nga ya miliyoni 2 musajja ekyakola sooka n'akuwaako emmeka kati bino ebibiri kyebayita okweyozaako enda mu maka wa palamenti ayingidde mu palamenti n'osooka olya ziringa ezigala kubanga olinayo emmeka kati bisatu n'esooka osimba akaggu sakozi twakolanga pulogulamu wano buli kanaku nga tugamba nze nagamba nga mwami Kenzo twamukisa mungi atambuddeko gavumenti eyo gyatambula ez'ebweru ziwabuwe bayimbi ssente oba zibateerawo nteekateeka tebafuna mu biyiye byabwe okitegedde bulungi sakozi gavumenti ya mwami Museveni tebakkiriza muyimbi yenna kufuna mu kiyiye kye kubanga olw'ensonga agenda kubeera w'amaanyi kubanga olwedde Bobo Wine yabakyalenjingako dda okategedde bulungi bamanya okuba nti Bobo Wine yakola ki yabakyalenjinga nti abayimbi bano essaawa eno mibiri asobola okuvaayo omulala alinga Bobo Wine kisaba mugenda tulina abayimbi nga bameka so kati Ssuuna ogenda eggulu yagenze nga abayimbi abalala badde bagendayo nga ntaniye ku kintu yayiyiza oluyimba olw'emmwanyi
oliyigiriza ndowooza abantu okulima emmwanyi oba obutajirima kuba sinadduwuliriza lusaakubaganyako nnyo birowoozo era yagamba lwakuba nti ekyobulabe ekiri ku Ssuuna tawa bujulizi essaawa ya leero era Ssuuna ebintu byonna byayogera ku muntu nga ategeera tebireberako nnyo tukansiba ebintu ebiyinza okuddawo nti abantu babidisikaasingeko kubanga constitution ya Uganda ega omuntu singa akyusa eddiini taddamuka bujulizi mu kkooti aba ateeberezebwa okuba nti omutwe gwe mentally nti essaawa ya leero Ssuuna nzira lisebe Jerusalem amulabe amuwe ssente nga wamuwa abalala kajja kudda ku kino ekyokubagamba bagende ewa mwami Kenzo abasinga ekyo bakibuusizza amaaso naye nze munda agenderamu ebintu mwami Sale yasindisa abayimbi ne bapromota bannabitone bonna bajje wa mwami Kenzo kirimu engeri bbiri zira agenkirabamu ayinza okuba nga yabasindisi nga ayagala kulaga mwami Museveni alenda Kenzo tugonda nno takola nesente tewali mu ndaba yange ey'ebintu kubanga eno ye sekita mwe bateekeddwa okukola ki okujja kyokka ate bagenda wajjeno ye ayinza okukiraga nti ayagala kulaga mwami Museveni nti omuntu ogwo walonda nagamba kwanibaga nti abasajja abo mwami Museveni banabifuzi bonna balonda Sarkozy okubeera ku lusigiri nga balina ensonga era ayagala gamba mukulu we nti ono gwe walonda takola kubanga bwe wamulondera okukulembera basiibawa kubanga ekisooka kya byonna mu bbaluwa ya General Sale omanyi abantu abasinga tebaawula Kenzo sekita gyagwamu Kenzo tugende mpola Sale ayagala kukubira Kenzo paasi bamuwe sente tibana babadde bajjene wange kanze abantu abasinga bali confused ku bintu bibiri Kenzo nje abantu bakitegeere si president w'abayimbi nge bakyogera nje abantu bakimanyi Kenzo president wa federation kati waliyo simbi kusekede bulungi kakati Jerusalem musekita mwami Kenzo gyalimu ey'abayimbi ateekeddwa okuba nga afuna budget bayize ne Kenzo yogedde mu bigambo yagambye mbu balina ssente zibaafuna era gwe otwala proposal yo ne bagitunulamu nga balaba nga ntuufu nga bakuwa ssente kyokka mwami Kenzo kitakyogera ekyo yakoze interview nga ali ku kifaananyi bangula wali kifaananyi kyebabega oli mutuufu yagambye ye mwami Kenzo mu bigambo bye nti bayina ssente gavumenti ziyabawa baziteeke mu ssako yaabwe wabula ssako eyo mwami Das ne mwami bakola proposal abo ne bagitwala ku table federation ne bagitulamu nga balaba eyita nga bakuwanga ogenda okola ngozza akasente mpola mpola kakwewola kyokka ssako eyo gyayogera twagyogerako ne mwami Kenzo kasooka muwa ssente ezo tavangayo kukyogera alina beyekyayo ne batta ku Holland ngeyo ya mwami Alinskin kakati mwami Sale nzira ku kiki kyobadde ogamba yatekedde nti ssente zajja dda wano naye takola ki kwe kumugamba nti mugende eri ssente gyeziri kati bamukayo ekyavudaddeyo n'agamba nti ssente zaffe baazituwa okategedde kyagezako kugamba kikino ndoza it was Saturday ndoza nali ku TV nenkyogera neŋŋamba Sale okuwandiika no one can link Sale's gundi baluwa kuba yagisindika ku email waba yagisindika ku email kitegeeza ye yennyini yagilinkinze yali agisindikira Kenzo wabula Kenzo ene baluwa ya accountability omulimu gwe twakuwa okukola abagundi tetulaba we gutambula bantu basiiba wange nabo sibasirwa okulaba ebiba bibeera mu mawulire buli kaseera mbu tugenzeyo otuguziza t-shirt otugambye tusasule simanyi biki kati bo zino sente buli weziriwako ku akawunti bino ne bisigala ku Holland akola ebibye ekyo tamanyi yagambye weeziri waba yagambye weeziri tumukiririzeemu nange simanyi kati babadde bamugamba accountability ya sente zetu twazikuwa kwebaka ziriwa
bano abantu otekeddwa okubanga baddukira wosi wange ate juka baddukire wa Kenzo alina mulimu ate yajja kubabeerako okuluma Sale kyangu nnyo okuluma Kenzo so Kenzo wanaba wa sente ze baamuwa balina okukola projects bazeeyo sente kuba yajja babeerako ate abamanyi n'obasanga buli wamu wabula ate Sale bajja teekamu amaanyi mangi okunoonya abantu bano wabula wamutwalira project ya njawulo sente bazi ye yennyini sente ze baamuweza yagamba oleeta proposal n'ogiwaayo abaana bavayo ne bagamba baatwala proposal ziri eyo nga tabayaba wa sente kati bamubuuza accountability ya sente ziriwa yeyo email okulinkinga teyalinkinga nti no Sale yayagala ojjukira ku Erias Lukwago it was in between era yaliki ono abirikinga agenderedde alinkinga yes yayagala balabisa n'agamba owaaye eno kati n'ekyokubiri n'oli ennyini yalonda Kenzo amulaga nti omuntu gw'olawula ne banne tabaagaliza bamulabisa ate mu kumulabisa era bamukyaya mu banne mo okita bamukyaya mu banne mo kati waliwo amabatasonde bagamba kati omusajja bujja asirikidde sente zaffe baazimuwa biki okitegera eno bamukyaya ate bamusaba accountability ya sente ze yaweebwa jjukira sente ezo bwe zijja kati nze nja mpaja example ya Zabafana kuba ezo zo bazimusindikira wendi ne message n'engirabako ndabagamba bamuwayo $5,000,000 yeekubeko enfuufu kati ye ne mugamba naye waaye bakuwa nangamba obudde bwe namala ngenda ku federation z'obusinde bwe bampaddeyo talina we yasayininga Nina Rose naye yazifuna ku simu talina we yasayininga yaganye kati ate nene suna ben ne suna omulangira suna naye abeeremu amagezi bali oba bwandika kirungi oba kibi ku mwanyi bali gye balwanisa ate ozunga ne project ya mwanyi akategeera mwekali kubanga ekisooka kyabena Sakozi kamaze kati nnyo Kenzo nga yakalisivinga sente zino yali ayityewo bannamawulire baddeasi ba muzeeyi n'abagaba ssebo ne bannyabo gavumenti etadde sente mu ssako yaffe zizino mujje muleete proposal mutuzitunulemu tuzirabe tiyabayita kati mwami Sale yagenze okulaba ffe bulugala kulesoma tugenda wa kyokka nga gavumenti yatya sente eziteeka mu ssako ya federation ezimamidde kati federation ezimamidde kyavudde agamba nti okulaga mukulu we nti ono guwalonda sente ziwamuwa tezikola ziri ku akawunti era kyovula mu biwandiiko bya mwami Sale yagambye mu Christmas season oba ekiwandiiko wakirabye abategesi ne bannabitonde mugende wa mwami Kenzo abayambe mu Christmas season eno sere gye ziri zikole ki Sakozi omuntu yali agenzeko eggulu ayinza okutegeera Sale kyategeeza olw'ensonga Sale okuwandika kiro kitwala omunaku n'agiteeka ku mitimbagano ne bagamba mbu yali nkinze okugamba mbu nno mugende wa Kenzo nkoye abantu bano mbagobye eggulu Sale talina muntu gw'atayagala ggulu asobola tutuukayo waliwo kukaluma omanyiwo waliwo balakisi y'amagye tekoma ku balakisi waliwo ne police post osooka ku gundi ya police n'otuuka ku balakisi n'otuuka ku magye gennyini ezo zonna ziri bbiri bw'omala ogiyitako newogisomoka bwe kiri ng'ogiyingira ne woba ogifuluma Sale eggulu abeera mu balakisi ya Wazalendo munda wakati oyita ku Godagali sigambo ne Basale wali bamazeeko emirembe abagobera mawulire wali bayitawo batya buli motoka egenda yo bagicekinga naye lwaki yateekawo embeera nti buli agenda omubuuzaako alina kima sente lwaki yateekako embeera teyagiteekawo yateekawo mbeera enafuya abantu be baali balowooza mbu b'amaanyi abanafuya obwongo obweyiyiza balowooze mbu naagenda bawa nga tatagenda kubawa buli agenda eggulu nti akimese teri bagenda mubuuza Sakozi abantu baafiirwa emirimu gyabwe abasuubuzi ne babuwala obutale ne babwezza kati bakulaba nga abantu bagende waani ewa Sale kubanga basooka ne babaavuwaza naye yeteeka mu kifaananyi nti asobola okuyamba buli muntu naye nze Sakozi mbadde nsaba mwami Kenzo aba alabye puroguramu eno afune sekuritale atereeze ebitabo nga bukyali lindako afune sekuritale we batuule batereeze ebitabo nga bukyali bw'aba alaba puroguramu eno tanyiiga bunyiizi naye afunemu ekyokuyiga
kubanga gundi alina ensonga gy'alese nange ne njiraba nga ntuufu naye obutadda nnyo mu bigambo njagala Kenzo atereeze ebitabo eyatwala emiliyoni 2 eyatwala 5 eyatwala 3 babeere nga balina ebitabo kubanga bagenda bano basindika kati sale basindika bagenda tuuka nga sente teziriiyo babuuze Kenzo sente waziteekawa kubanga tukirize Kenzo sente ezo zimala okuvaayo alina be yawaako abaagabanagabanaawo nempuyanga n'abamu baagala zizira nawuyako kamiliyoni oba bamuwadde 2 oba gundi bamuwadde mmeka basooka ne balowooza nti sente zino zigenda baza kivandulo wakitegedde so kakati ebintu ebyo bitandika okujjawo ebitogenda ne batandika okusindika eno otuuka ogambe teziriiyo bajja kugamba nti sente zetwakuwa ate bajja kugamba tezikola ki teziriiyo so nze ndowooza Mwami Kenzo tandika okweteekateeka otereze ebitabo abasajja bano bagenda okujja abanja sente ng'ati si olagawo nti twawola ono n'ono Faluku katono nyuma sigenda kwogera nti olwokuba saagala muntu wabula nze mmanyi ngenda kwogera ekintu manyi nti buli muntu njagende buli muntu eyafuna sente mu federation manyi nzogamba teekateeka omuntu Kenzo naye si musiru buli muntu eyafuna sente mu federation ya signing ani empuliriza nze ntawakana kusinga saaliyo anti wamaze nze nakibuuza natwala obudde nenkibuuza ate asayininga tewatuma muntu kuzinona baziweerezanga ku simu yo era simu eyo eweereza sente ezo gyeri ku federation okitegeera era tebaweerezanga sente ku simu nga teri mmanyago oteka kyengamba kati nze kugamba ekintu kimu Faluku teri muntu akola kintu nze ne bwaba gwe Faluku ne bakutuuza ne baga nti kati gwe okolera sako y'emboozi mu kati mawotasobola kutuma naga nti mpeera ddala soyo sente azindeetere n'ozimuwa mpuziranga naye tolina kubanze bwe nabuuza oli nafuna obudde namusanga kujja live namugaa naye abantu bajja kuleetera emitawaana sente za sako tezitegeere oba naffe tolituzuna naga si buli omu mwanona sente konza ate zino zebawanga abayimbi ne zebagulanga mu tebo zonna zezimu tebo zitya olonga omuyimbi ezo bazesondanga baba tebazesonze walinayo omukyala weeri katono nti bwe twanyumyamu n'agamba nti nze era namu ekyokulabirako ne mugamba nina loozi yagamba temwamuwa sente n'agamba bwe tuleeta essimu gye tusindikirako sente teyafuna ku sente otera kyengamba nanti omuntu kasiteba gwomanyi kati byonna byo mubireke musuuza kuba yakugamba nti ife tulina buli kimu nga bwe kitambula kati Faluku nze n'ebintu ate amafuta bye baba bakuleese anti amafuta gundi yagabawa emiliyoni 5 ozijukira prime minister miliyoni ezezi buli omu yazikola ki abasinga bakola ki anti uliya kati abiŋŋamba yenna nnyini byo asinga ggwe abyogera omanyi Faluku nina ekintu kimu nze sirwanyisa muntu ku kyaŋŋambye okusinga nze kyenkola ki wabula ninda lunaku lwe ng'atudde wali ne mubuuza waŋŋamba bwoti kati ate nga ndabiri bwe biti omanyi ebiseera bisinga lwaki ebiseera bisinga busanga omuntu ng'atutumira nti nze nsobola okwogera ekyange kye njagala ate oyo naye naŋŋamba ki naye nze ku nkomerero nina nonga naye kyewaŋŋamba tekyali kiki kituufu nze mu ndaba yange yagamba bazikima konje we twaliko n'omuyimbi waffe omu agatuimbako n'agamba ffe ku federation twewolayo si bwe kyali ndowooza mwena mwakiwulira naga ffe twewola nga bwe weewola ewantu awaki awalala kaki bw'aba alina gwe yawayinza okuba nga yamuwadde nga Suna atwale proposal ewa Kenzo nambe mmaliriza kati kiba bwe kitiisa kozi olaba kagereze ku bapromota bagende wa Jenosale esente ezo ng'azibawa okimanyi nti yazibawanga mu solid money mu cash bawandiikanga empapula esente z'okwewola tebazisindika ku simu yensonga lwaki banka egamba nti nnyonnyola weewola zaaki ne wabeerawo n'abalambula balabe kyeweewola n'omusingo gwakyo ontegera kyenkugamba kati Kenzo ze yasindika ku simu yasindikira banywanyi be bayinza n'omugamba nti wali tukubanja batusindikiranga tujje twatindinge wano okusindika ki sente zino kubanga sente za federation kyova olabanga bo bazimuwera mu mateeka bazisana mu parliament basale balina obusobozi obugamba nti kwata
ne sente za federation zaitana mu parliament ne zigenda mu ministry of gender okuva yogenda mu federation okiragira kyo gamba bwe zitambula bwezityo kitegeeza bo bazikwadde mateeka mu paper wakanga akoze eki ng'ateredde gwe buli walaga jano ozisindika ku simu ng'osindikira munywanyi tukwata ye 2 kwata ye 5 kwata ye mmeka n'owaba na record eyo mu koti tayimirira kuba oli agamba ndi nze wansindikira za kujja ku federation nakuyimbira egundi zaali z'amafuta okiwulira mpawe na sayininga nti ompola era kye nali nkugamba nti Kenzo sente zino agenda sooka zinyumirwa nga zigudde tebagenda munyega bwe banalaba nga zikendedde bagateekawo embeera eraga waziteekawa buli agenda eggulu agenda ne proposal right wemba sirimbye zino Kenzo zabasinikanga ku masimu ng'ate nayo bamugambye za projects z'abayimbi balinga bamuwadde proposal kyali okazi batere ku simu yaraba wazaki no buli agenda eggulu ebiseera bonna abasinga bagenda ne projects paper wakati no gundi so okusinza ku statements oli zaakoze njagala Kenzo ambuulire buli gwe yateranga ku simu ng'ate ekiwandiiko ekyavudde eggulu bana beyagobye bali batute projects kitegeeza tino bonna balina yitawo okuwa projects n'abawa sente beewole naye yennyini yagambye sente z'okwewola weeziri bano beyateranga ku simu yali abatera baali bamulaze project ki alyokazi batere ku simu Okay, tumalirize naye ng'ebintu by'okwewola bibeerako pepa waaka so nze kyensaba Kenzo akompilinga ebintu bino afune auditor boditinga abantu bano abasaba accountability abayimbi bano bali bakola sako yaabwe bali bakola sako yaabwe kitegedde bulungi mu wuma nejja nebera under federation nedda kati kankunyonyole gye bakola mu wuma yali mama Alima ne none ya bwaka nagende Canada ono yali ino yali MC wa federation yani gundi onalinga omukazi toyono onabona Anison yagende Canada izo zo yagenda naze za uma eza sako oyo baba mugunja bali bamubanja kati federation ye ya uma nesigala yo kati ateno ku uma nesigala yo kati ya federation za uma teyaleza federation era zebamuwaliza federation yagambe zo nedda naye za wuma zo yakulita nazo kati zali gundi sako 2 andi ajja kudda ne sente z'abandi akyazikola wezimulema tadda ekintu ekituufu kiri bwe kiti Kenzo afuna abayivu ba auditor okay nze era sizala wantu muyivu agende mu ba KPMG afune ebitongole ebimanyi okuauditinga emisolo okuauditinga sente boditinga ebitabo ebyo ategeere sente zino gye zaalaga buli kimu kuba birina okitegeera naye waanadda bino ziza namuwaayo 5 gundi namukola bwe nti ebyo ebintu nga abikole bulungi ndoze kintu kitambule bulungi naye nga Kenzo tewali amuwalana Kenzo atulaba ate tewali amuwalana mwebale nnyo mwebale ddala tulabagane next time